personal bana mawulire mugenda ne mulumbagana abantu personally abantu ne babatereka katolaba yekolera uyo mulina ku files ngaziwe ne wali bawa myaka nkalo nyezo omwana oyo malembanga simunonya aja kumala yeje kwesi talina mirembe ya fuluma Uganda mulongo wange Bebe ku banna Uganda bangi tebategeera gwani omutuufu yensonga lwaki bakukakkanya yensonga lwaki bakuzalawa yensonga lwaki bakutwala nga atasaanidde songa ate Omukama Katonda bwe yali akutonda mulongo wange gwe yakundiramu ekitone ekyenjawulo ennyo mu bungi kyatawa naffe abakukakkanyira abakuzalawa era mbadde nkusaba mulongo wange bw'ofukamiranga ku mavi okusaba Omukama Katonda teweerabiranga okwebaza olw'ekirabo ekinene kye yaggonnomolako eky'amagezi amatono amangi mulongo wange Mukama Katonda agaba Mukama Katonda awa naye Omukama Katonda yakuwa eky'obugagga eky'amagezi amatono amangi era nsaasira nnyo omuntu agamba nti Bebe kulu talina kyali nsaasira nnyo omuntu agamba nti Bebe kulu talina kyalina nsaasira nnyo omuntu agamba nti Bebe kulu mwavu nedda ayinza okuba omwavu w'essente naye ng'ate mu magezi amatono musajja mugagga nnyo gwazala wa Bebe kulu sooka weebuuze kiro z'amagezi g'amatono zizitowa kyenkana ki then otunulira omusajja gwoli mu kuzalawa gwoli mu kulumba weebuuze tani z'amagezi g'amatono nnyingi kyenkana ki ojja kumanya nti omusajja alina kyakusinga omanyi mu nsi muno buli omu alina kyasinga munne ne Bebe kulu oyo alina kyasinga His Excellency Bobi Wine ge magezi amatono n'emyaka okusookera ddala mulongo wange nga sinnagenda ku nsonga yange kansooke nzijewo eno ya First Family wagambye nti mu family ya Bobi Wine temuliimu bayimbi era weekanze nnyo luno oluyimba lwa Vinka ne Dax Vibes okukimanya nti ne Dax Vibes y'omu ku baluyimbi kubanga family eyo gimanyi ng'etalina kitone etamanyi kuyimba etalina kyeri mu bya music muganda wange kankubulye kino it's not about how hard working you are how talented you are wabula it's all about what did you earn from your talent from your hard working Bobi Wine abatamanyi kuyimba sooka weebuuze biki byajje mu kuyimba then gwe wetunulemu sekitone wa kuno biki byofunye oteeke ku minzaani weebuuze byenkanankana n'ebyoli ojja kumanya nti talent is nothing without earnings talent is nothing nga toyina kyojjeemu kyolaga baana kankuwa ekyokulabirako kyoshiba nakyogerako oba neemabegako nze mu bbato zaabwe nali ttiimu ye saali ttiimu Sindi kubanga Sindi alina ekitone ffenna tokimanyi era njogera bbiri nze mu musinga oyo nze nina ekitone nze nkola biki naye ensi eno etunuulira ki kyojjemu ekyo kye weewaanyisa tetunuulira ekyo kye weewaanyisa at the end of the day abaana bajja kukubuuza ki kyojjemu ekyo kati shiba ne mutwala nti yamanya obunafu bwe naye n'abeera hard working n'akola nnyo n'atoba nnyo okutuuka mu matu gaffe omuntu omulema adduka n'ab'amagulu abiri nze mussaamu nnyo ekitiibwa era y'ensonga lwaki mu bbato zaabwe nagamba kampagira ono atalina kyali naye yateekamu ennyo amaanyi okutambula n'abalina kye bali abalina kye bali ne batuuka omumwepikira ensi eno tetunuulira bulungi bwo wabula etunuulira obulungi wabujjamu ki nze nsobola olulekawo omukazi omulungi neŋŋenda ne sitabuwa wange nattoolo ne twebeerera eyo obulungi siddya kakati ekitonde ky'omuganda wange sooka weebuuze by'okijjeemu nga tonnatunuulira balala be batalina bitone ate abalina bye bafunyeemu atalina kitone kyekitone kyekitono kyamutembeeta ne kimutuusa okuba nga bannayuganda bonna bakkiriza nti Bobi is my president kubanga gwe baalonda gwe ow'ekitone ekinene tosobola na kukikozesa kuwangula bwa LC Kiwaatule gy'osula gwe ow'ekitone ekinene tosobola yadde okuduumira omwana nti ndetera waliyo ekidomola ky'amazzi kaba baba bo b'ozaala nabo bakubuusabuusa entegeerayo gwe ow'ekitone ekinene
toli influential, tosobola kulagira, toyina se yonna, oli ku first family, mutebalina bitone. Kyokka nga ate olunaku olwaleero Dakisi gw'ogamba nti weekanze nnyo akusinga n'ebyobugagga. Kubanga abakozi bali determined ate bassaayo nnyo omwoyo mu bye bakola. Omubumbi w'ebibye yeemanyi nga byabumba byebidiba naye ng'agamba musajja wa wali kibumba ebibye ebibi kyokka ng'ebyoli emmotoka zisiiba zipaakinga banona kyokka era ne gye babitwala batunda ne bakomawo ne basuubula okyetadde mu comfort zone nti nze nina ekitone ffe waffe tuyina ekitone muganda wange gega amaanyi genjogerako agayiga enkima ku kyalo amaanyi galina kulima mmere amaanyi galina kukola kikugattako ekitone kyo tekikugasseeko kubanga twaligambye kigasseeko ku ssente siziraba nejjuzi baali bakubidde amasasi ku State House ng'ogenze kuleebeeta n'emmotoka ya mami wagitunda mu covid kalika benzi ke wamugulira ku zaatu bonga naawe ze wakola mu 2016 wagitunda mu covid ng'enjala ekuluma. Twaligambye nti oli influential osobola okubeera n'esse nayo sse togirina kati gwe ekitone kyo okijjeemu ki tunuulira nnyo kyojjenga mu kitone totunuuliranga nnyo bw'olina kitone kuba the end of the day abaana bo bagenda kutunuulira kyakulya kyojje mu kitone so si kulya kitone kyo. Awo nno mbadde nkaabira mu bikire kakati ate wuuna nkutukidde mu ngalo ngenze ku nsonga zange mukulu Baby Cool waŋŋambye oninako fayiro nnyingi otereka naye mbadde nkusaba ekisenge kyo mw'okuumira fayiro ezinnoonya kigaziyeemuuko kubanga nnyingi zikyajja awo wozikuumidde wafunda nnyo okuzikuuma kubanga nze fayiro ezange buli budde nnyongerako kati ewuwo ninayo ekisenge kya fayiro ewa Bujingo ninayo ekisenge kya fayiro ewa Gashumba ninayo ekisenge kya fayiro ewa Museveni mu State House ninayo ekisenge kya fayiro ewa Kataha ninayo ekisenge kya fayiro ewa Damulya ku Semayi ninayo ekisenge kya fayiro ekibuli ninayo ekisenge kya fayiro ennaggulu ewenanga ninayo ekisenge kya fayiro mu ministry y'ensonga z'omunda ninayo ekisenge kya fayiro ewa Kamiliyoni ku Lioni Island nawo ninawo ekisenge kya fayiro wawe sirina kisenge kya fayiro nga ne muganda wa Kataha naye yaŋŋamba ninako ekisenge kya fayiro wawe sirina kisenge kya fayiro nze fayiro era gwe buli lwoyogera ku kigambo fayiro obuŋŋandira bugagga nze ssente zannema nzinoonyeza zambula kati ndi wa fayiro era obugagga bwange buli mu fayiro bw'oŋŋamba nti neeyo ninayo fayiro zange nga ŋŋamba alhamdulillah ya Allah weebale kunnyongera ku bugagga bwange zo ssente wazinnyima oba osanga nze wasalawo kumpisiza mu fayirozi ntambulye mu fayirozi bwe mbeeye wuwo ninayo fayirozi oba obugagga nabwo mbwogeddeko naye gaziyaamu tema ekisenge ogaziye ewagenda okutuula fayirozi zange kubanga ate nange eno nno golooza gwa ninako fayiro naye nange nkuyinako fayiro era kuŋŋaanya nga nange bwe nkuŋŋaanya buli lwoyogera ekyobusiru nga ntereka buli lwoyogera ekyobujega nga ntereka buli lwoyogera ekitajjansa fayiro nga ntereka naye ekyenjawulo nti nze sigenda zikozesa kukusiba wabula ŋŋenda zikozesa kutwala butabika singa zinaaba ziweze kati gwe kuŋŋaanya z'oyagala okukozesa okunsiba nga nange eno bwe nkuŋŋaanya naye nze nina omuwendo gwenjagala ate gunaatera okuwera bwe zinaawera bwe zitibwe paba nga nzikwata nga nzitwala ebutabika nga tujja na kimotoka ojja kyekangira ku geeti ekiwaatule nga tukusena nga tukuteekamu nga bw'ogaa bannaye siri mulalu nkubuuze mulalu ukyakkiriza nti mulalu oyogere byonna by'oyogera ŋŋamba abasa ate abalalu babeera n'ebigambo era bwe njo bagamba omuwulira byayogera bakuteekemu bakutwala ebutabika n'olwekyo omukwano Baby Cool kuŋŋaanya fayirozi nga nange eno bwe nkuŋŋaanya naye nze sigenda ezizo zikozesa kukusiba nedda ogenda butabika ekirala
file ezo zikunganye nnyo, you never know. You may use it to access the state house in the future and very soon actually. Oyizo zikozesa nojjalo ansi yekolera mmanyi, yekolera mumanyi, mukuleewo nnyingire, mukole eki zitereke. Zikume butiribiri. Oyinza okuzeetaaga okwaccessinga state house. Bebe kulu nakuyingizaako mu business gye buvuddeko. Bwe wanteekako obukadde 10 ku muntu yenna asobola okuntuusaako. Ne nkugamba abantu b'owa ssente tebamanyi wembeera. Nze mbeera mu nnyumba nga bwe wagamba nti ndi musibe. Oba ndi musibe. Ate nze atali mulambo emirambo gye gibeere bweru w'ennyumba misana n'ekiro nze kale kambeere mu nnyumba. Naye nakuyingiza mu business. Ne nkugamba ssente ezo zimpe. Nze neerete tugabane mmale nkubuleko nzire. Kikola. Kuba eyo ddiiru eba ewedde. Nze neereese kati kiri gy'oli okunyweza bwe nkusimattukako nzire mu mbule. Bwe kwata miliyoni zange 10 zimpe. Nze nkuweko miliyoni 3 nga bulooka. Neerete mmale mbule nzire mu nziruke. Kikola. Otherwise ogenda kutuuka okugwa embugubugu. Ogwa obusukutu bw'amatama. Ojje emitaafu. Wallahi nga tokonze kuyitongwa nga tondezeeko. Kati nze njagadde kwanguyiza mbeera tuyingire business. Bwe kwata obukadde bwange 10 simu yange kyenkakasa ogirya naye nkakasa wayina eri ya Airtel. Naye ebaako ku video zange. Bwe kwata miliyoni zange 10 essimu yange ereeta amannya nti Abdul Kikomeko zisindike. Nze bw'omala ozisindika nkusindikireko miliyoni 3 nga bulooka w'omulimu guno. Neerete mmale nzire bwe mmala okwereeta mmale mbule. Eyo si business. Olunaavaawo yeeko tayagaliza omwana tayagaliza nze njagaliza. Era mu bimu ebigenda okunzisa kisa. Kyokka nga ate empeera yange eri mu ggulu mu kisa kyange ekingi kye nnina. Empeera yange eri mu ggulu nina ekisa njagala kwanguyisa mbeera. Lwaki onnoonya? Onaagwa ku bisegguusi, onaagwa ku bifuuyi. Nakusuula ku nkonge ng'onnoonya. Ate nga nze nsobola okwereeta azironga ezo miliyoni 10 ozisindise. Oli akezi kibulooka. Naye bwe nneereeta n'ondabako nga mmaleera mbula. Diiro gwofa kundabako mu buntu oba osanga nnyinza okuba nsikiriza. Nnyinza okuba nsikiriza ng'oyagala okundaba. Ate oyinza n'okuba ommisinga mulongo wange nange nkusubwa. Mulongo wange oyinza n'okuba ommisinga. Nga gwewulira oyagala kundabako just kuntunulako butunuzi embeera ekukakkane emmeme ekukakkane mulongo wange. Sikirina buzibu. Mulongo wange gwe kwata bukwasi miliyoni zange 10 ozinsindikire ojje. Ozinsindikire miliyoni zange 10 nkuweko miliyoni 3 nzije neerete ondabeko. Oyinza okuba oyagala kuntunulako omutima gukukakkana oba bakundogeddeko ng'omusawo gye wagenda yakugamba nti ekizibu kino ky'olina okuwona. Olina kusooka kumiitinga ku Yekolera Gitongwa. Nja kukimala mulongo wange nga lwaki onfaako. Nga lwaki ŋŋendako mulongo wange nga nze eddagala nze kikolo. Sindika busindisi miliyoni zange 10 ku nnamba eyo yennyini male nkuweeko miliyoni 3 nga gwe bulooka neereete muganda wange Baby Cool. Otherwise bw'otaakola ekyo ojja kutuuka kugenda mu ntaana nga tondabye ku wuyo wagambye nti ne bwe ndiba wa myaka 6 ojja kunfuna ggolo olibeera n'emeka mulongo wange. Mulongo wange we ndiweereza emyaka 6 ogenda kuba otuuse emyaka emeka okulodda buto. We ndiweereza emyaka 6 bagenda kuba bakusangula busanguzi endusu. Bagenda kuba bakokoola. Bagenda kuba bakuwola bwozi. Ogenda kuba wenyaga bwenyazi nga tokyalina handi buleeki oba amabina buleeki nga tokyagirina ng'oyitira buyitizi para. Bagenda kuba bakutambuliza mu nnappi oba pampa. Singa Mukama yali baakuyambye n'otuuka mu myaka egyo wendiweereza 6 kati wuuyo oli mu 5 mulongo wange. Gwe tokimanyi nti mulongo wange bwe baali batuzaala gwe wasooka okufuluma ne wayitawo emyaka mingi n'omulongo omulala n'afuluma nga yeitongwa. Tokimanyi sebo yatuuse n'okugamba ajja kwereeta. Kati wavudde mu kunnoonya mbu kati ofuuyirya Kagalo mbu neereeta ebyo ebyamagero. Bano abali misa olunwe
awo nnimyewo kasooli awo nkoze bwe nti emmotoka yange ebyamagero byali mu mirembe giri Yesu mwe yafuuliranga amayinja emigaati. Essaawa eno obulamu tebulinga firimu z'aba Nigeria nti oyo atandika nga bamuvumye amaliriza akutta amuvumye. Obulamu tebulinga firimu z'aba Nigeria bw'otandika ng'oli mwavu omaliriza ggwe mugagga, bw'otandika ng'obonaabona omaliriza ggwe awangudde, bw'otandika ng'ensi ekutte omaliriza ofunye ssente. Waapi osobola okubonaabona paka lwofa. Bino tebiringa firimu z'aba Nigeria. Tebirimu I wish I can grab Yekolera today. I wish I can arrest him today. I wish I can kidnap him today. Munnaye tebitambulira mu I wish. Oshegedde mukwano wekwate wekuŋŋaanye otuuze otubinatwo wansi. Ale nakugamba n'obwongo butwale mu gym nga bw'otwalamu omubiri. Nvaako era gy'oli mbeere gyendi, sikwetaaga tonneetaaga. Ate guno omwaka mupya akaliro kagenda kuba kangimu. Nkiddamu Baby Cool muganda wange, akaliro kagenda kuba kangimu. Nze ninganga omwenge ogwa wayini buli egukula neyongera kuba muka. Kati bwe mba mbadde mukamu guli oguyise neyongedde okuba omuka. Ngenda mpola. Ojja kwezaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Owulidde mukwano? Owulidde Baby Cool? Ngenda koji mpola. Byebyo munnange. Naye onnoonyezaawa street zaawa konnoonyeza wali okeddeko noga nti kanvuge munoonyeeko. Wane Nairobi wala siwe mwatandikira olugendo anti buli lwojja omanyi nze nali wa mutima mulungi twabitandikira Nairobi. Kati ate ogambye wendi nonna bakaramashaka bafa bakoneko bakaramashaka bannone baogopa DJs bakoneko bannone bakwanobo bwe mwabitandika bakoneko bannone wenno mantala